Alhamdulillah. Nina wandi pada garubin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ibadullah, فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumutendereza Allahu tabaraka wa ta'ala nanyini bitendo ebijjuvu ebitali mu bukendeevu bwonna. Alladhi khalaqa al-insan, oyo Allah eyatonda abantu. Watawaffahum, era Allah yabajjawo baba yagadde rabbul alamin. Allah subhanahu wa ta'ala yalabirira ebitonde byonna byomanyi ne byotamanyi. Rabbul alamin, buli kitali Allah subhanahu wa ta'ala kitonde mbitonde bye yatonda subhanahu wa ta'ala nga talina muyambi yenna. La ilaha illahu, teriyo katonda atali katonda Allah. Era byonna bye tulabako n'amaaso gaffe n'ebyo ebitalabika bibye Allah, tewali abirinaku bwannannyini. Allah yagamba nti walahu ma fi samawati wal ard, bya Allah ebyo ebiri mu ggulu omusanvu n'ebiri mu nsi. Walahu ddiinu wasiba, Allahu tabaraka wa ta'ala omuntu wabanga wakusinza gwasanidde okusinza yekka. Ebyo byonna ebisinzibwa nga si Allah bisinzibwa mu bukyamu, bisinzibwa mu bulyazamaanyi. Olwo abantu abasinza enjazi, olwo abantu abasinza emigga, abasinza abalongo. Allahu akbar. Olwo abantu abasinza entaana, abasinza Bikira Maria, abasinza Jesus Christ, abasinza Lubaale, Misambwa, Mayembe, Biteega, Bitambo, abasinza abafuzi ab'ennono. Abantu basinza bye basinza bingi. Olwo abasinza ente, bibumbe, naye byonna si bituufu bya kusinza. Yekka gwe tulina okusinza ye Allahu rabbul alamin, ye Allah waffe oyo omulezi w'ebitonde byonna, oyo ali waggulu w'eggulu omusanvu. Tewaliwo katonda yenna ataliye. Byonna bye bayita katonda ekituufu bapaatikawo bipaatiike, naye nga katonda omutuufu w'okusinza nanyini kutonda bitonde byonna ye Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah tumusaba mukama waffe asebyengera bye n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Allahu tabaraka wa ta'ala yamusaka ekigambo naga nti kyonna kyaba baleetedde Muhammad sallallahu alayhi wa sallama fakhudhuhu, mubeere nga mukikwata mukikolereko.
ate kyonna kyababaganye kino temukikola mubere nga mukireka. Baganda bange basiraamu, mulembe guno ogutabanguse tukana okwebuuza nti ani kati mutuufu okukolagana naye, ng'osanga abakulembeze ab'eddiini nga bazibuzibu, abakulembeze bano betulina ab'ebyobufuzi bazibu, abantu abakulu bakalubo, abaana bato bazibu, ab'eŋŋanda. Otukesera nga otunula emashariki ne magharibi nga tolabawo mutuufu kubeera naye, nga weebuuza kati abalimbana abatankalanye yenze ngobereraani ani ali ku mazima? Ekituufu omutuufu okugoberera ye mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buli w'omwekwatako oba owonye oba osimattuse ebizibu bingi. Olwaleero ensi ejjuddemu bali babisiyaga bangi, obala n'okoowa bali mu masomero. Olwaleero abasiraamu bakirabanga ekyokusaaga, abantu bakitunuulidde nga bakibuusa amaaso, naye omuze ogw'ebisiyaga gufumbekedde mu masomero, gufumbekedde mu bifo ebitali bimu, naye ng'omuze ogwo mubi. Allah yagugaana, Rabbul Alamin yakiziyiza omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abange mu byobuulirira abaana bo ng'otudde nabo, abaana mubakoshoninge ku kabenje akali mu musajja okukozesa musajja munne oba omukyala okukozesa mukyala munne. Kikola kiri haramu, kirimu ebizibu bingi, kireeta agalwadde. Omuntu omukulu n'atambulira mu pampa, bafuna endwadde ezitawona. Bakuwaayo obusente falhamdulillah, naye tebusobola kuyimirira mu kazito. Allah kakutuuzaako oluvannyuma lw'okuba nga weetabye mu mbeera eyo. So baganda bange basiraamu, engeri ey'okuwangulamu ebigezo ebifaanana ng'ebyo kwekwata ku njigiriza Allah sallama ku mbeera yonna. Allah yatugamba Rabbul Alamin, qul in kuntum tuhibbuna Allah, bangambire bwe muba nga mwagala Allah, fattabi'uni, mungoberere nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe munangoberera yuhibbukumullah, ni Allah agenda baagala, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah basonyiwe n'amazambi gammwe. Allahu akbar. Baganda bange basiraamu, tugoberere omubaka alaihi salatu wassalam. Omubaka sunna ye yali kuwasa, ate we yamala otulagirira okuwasa n'atubuulira onaakolagana otya n'omukyala, munaawangaala mutya. Ebyo Allah bye yatugaana ku bakyala, omubaka n'abitulaga alaihi salatu wassalam. Bw'oba wasiza omukyala, ekkubo ly'olina okukolagana nalyo mu mbeera ezo n'omukyala wo olimanyi, Allah yatugaana ekkubo eryo eddala. Aboononefu abo abalibya ebisiyagala bakozesa bukikolwa kya buwemu nnyo. Abange baganda bange basiraamu, wallahi osobola okukola ezzambi ly'oyagala etali shiriki, naye nga tokoze ekikolwa ekyo kibi nnyo. Allah yazingako omulembe mulamba olw'abantu okukola ebikolwa ebyo. Nabwe kityo bajeemera nabbi waabwe Luutu alayhi salatu wassalam, Allah n'abazikiriza. Nabwe kityo mu mbeera eno webanga eguddewo, buli woojeemera omubaka alayhi salatu wassalam n'ogamba nze sente nja kuzifuna oba ki, falhamdulillah, naye akabi akagenda okujja gy'oli kagenda kukutomera olw'okujeemera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wambakutira nange nekutira okutya Allah, engeri y'okuyita mu muyaga oguli mu nsi eno ogw'ebisiyaga, ogwa shiriki, ogw'obwenzi, ogwa zzaala, ogw'abakyala okusulawo obufumbo ne badduka, ogw'abaami okugaana okulabirira amaka gaabwe ne basula obuvunaanyizibwa, ogw'abaana okukuba abazadde okulekerera abaana, kubeera nga tutya Allah tabaraka wa ta'ala. Byonna tujja kusobola obiyitako positively nga tutidde Allahu Rabbul Alamin.
so baganda bange ab'ebitiibwa buli lwakuna falhamdulillah tubeerawo wano nga twejjukanya ku mateeka agafuga omuntu singa Allah amujjulula gwe tuyita omuki gwe tuyita omufu. Eddiini yaffe Busiraamu terina nsonga yonna gye yaleka nga teginnyonnyodde. Omuntu yaba tagimanyi naye tewali jjinja lyonna mu Busiraamu omubaka alayhi salatu wassalaamu lye yaleka nga talivuunulidde Basiraamu kulaba kyekiri wansi waalyo. So muzimu ku mbeera Abasiraamu ze basaanidde okumanya ennyo, muzimu ku mbeera ze tusaanye omumanya ennyo ng'Abasiraamu ze mbeera ezikwatagana ku muntu nga Allah amujjuludde. Waliwo ebikolebwa ku bafu nga si bya mu Busiraamu nga n'ebimu nno shiriki. Waliwo ebikolebwa ku bafu nga si bya mu Busiraamu ng'ebimu bid'a. Waliwo ebikolebwa ku bafu watabeera nga bushiriku wezitabeera nga bid'a, kitegeeza nti bibeera bikolebwa nga bwe yasomesa omubaka alayhi salatu wassalam. Juzi wano omufu omu ku baaziikibwa mu kitundu kyaffe yabadde Naalongo. Naalongo gye yafiiridde ono bano babakwate inshallah amaloboozi gaabwe gayita mu gundi. Omukyala omu ku bafu, omukyala oyo Allah gwe yajjuludde yabadde Naalongo. Basiraamu nno mbeewaza okkuliriza ebintu ebyo. Ozadde abalongo obadde bakuyita taataani, taata Muusa, taata Halima, taata Hajara, ne lwozadde abalongo pata ne weekonekitingako ekigambo ekyani ekya Ssaalongo. Gwe weyita Ssaalongo just being proud, owulira nga kikukolera oli munene, nazadde babiri lumu. Naye bannannyini Ssaalongo abatuufu bo balina emikolo gyabwe gye bagobereza ku kubwa Ssaalongo, ng'ate wona atunula mu ddiini y'Obusiraamu ng'emikolo gye bakola egyo gikujja mu Busiraamu. Kubanga obadde okimanyi nti Lubaale asinga amaanyi mu balubaale ba Buganda bonna be balongo. Bwe babeera banaayita emizimu oba Lubaale oba amayembe gaabwe nga baagala gajje babeeko kye boogeraganya nago, bagayimbira nnyimba z'abaki z'abalongo. Omuli akayimba ke bayita Naalongo oba Mukookooyo oba Naalongo. Balinamu simanya Naalongo, simanya Lyowa, simanya bwe bityo. Ezo ennyimba ziba nga adhikaali zaffe nogati subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nti wootendereza Allah bwotyo oyongera drawinga niya ne Allah. Kati ne bana abashiriku buli bayimba ennyimba zaabwe ezo ne bawemula bongera osembeza amajinni gano we bali nga nnyimba z'abalongo. Era sirabangako Ssaalongo mu buwangazi bwange. Bwe ngamba sirabangako, nze masigambye gwe nti gwe tolabanko tonkoti nga nze sirabangako Ssaalongo ng'aziikwa wansi w'essaawa 10. Sirabangako. Nze neewuunya nga bamaze okubika omukyala nga bagamba nti waziika ssaawa 10. Engamba yi oyafudde ekiro, lwaki bagenze paka ssaawa 10? Nena okuwulira ebiranga ebibika nga biraga nti gwe bagenda okuziika Naalongo. Nengamba wamma gw'obadde okimanyi nti abasamize bo baziikako ssaawa 10 Ssaalongo ne Naalongo nga bo bayina ensonga era nga tebayinza kuziika below that time. Kati gwe ozadde babiri weyita Ssaalongo, kati nze nina 7, kati nze neeyite ki? Bane mutugondezegondezemu. Kati mba nina abalongo emirundi emeka? 3 n'ensuusuuba etya? Essaawa yonna ensuusuuba njijjawo nyingizawo 8. Ngina ba nina abalongo emirundi emeka? Abalongo se baana babiri, mbo babiri ngo bazadde lumu bafulumanga menvuga n'amasasaana. Mbadde era nono yasooka nono najja. Kale obazadde lumu gwobeewadde. Yahabu liman yashaa'u inatha. Allah yabatuwa Rabbul alamin. Ni wallahi Abasiraamu bwazaala ku baana babiri era waayogeraga mati nze Ssaalongo.
omuntu waba agenda ozaala abalongo kani ngaffe abazadde ku baana era abatayagala okuzaala abagalira ddala nze njagala okuzaala era wemba nkuttewe nti akatole k'emmere ngenda okukalya naye mpulira mukyala wange ngagamba nti banaye nze nkoye okuzaala kandi ne manoteeka mu kamwa ntandika n'okukankana bwe nti ne ngamba nfudde ya rabbi edduwa embe okumpi nyinza ogamba auzu billahi si mina shaitaani ono aba mukyala wange naye mba nnoonyayo ekijjawaawo kwa mpulira nga ntintima bweri nga nfudde bannange. Allahu akbar, Allahu akbar. Wenamanya ku bulungi Allah bwe yateeka mu kuzaala abaana abo era wekuli bakufa gye ndifiire eyo mu kuzaala mulinsangiriza ana Ismaili gweddaawo ffe abamanye ebyokukola katukole branches mumulinda gavumenti kukyuka tere egenda kujebawo ebyakulya byabwereere. Kakati Allah tabaraka wa taala tumwebaza atuwadde kuki munyambe kwa abaana abo mbagala nnyo mu darusu naye mukwateeko omu amaloboozi ago gakosa system eno munkwatireko ogu omu analaba ekituse ku munne nga naye afuna waatuula. So baganda bange basiraamu ab'ebitiibwa Allah waffe tabaraka wa taala buli alina ezzadde Allah yalimuwa rabbul alamin naye abo abantu bemulaba abajaganya ne bazina abalongo ne bawemula ekyalo kyonna bo bakkiriza nti abawadde abaana ye lubaale gwe bayita mukasa era bayimba ennyimba ezitendereza lubaale olw'okuba bazadde abaki bazadde abalongo. Nam so baganda bange ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wabanga akuwadde abaana ababiri abaana abo baleke batuuma amannya gaabwe aga bulijjo. Tuuma Nakiranda ne Sekidde, tobatuuma Nakatona babiri kubanga bannabyabuwangwa abasamize buli bawulira amannya ago bo kye bakola nga bajjayo bulombolombo bufuga amannya ago. Naalongo gye yafiira batambuza mayiti ye ogireetayo bagenda omuziika ne bawanuuza ne bagamba nti omuzimu gujja kululuma gujja sigala gye yafiira. Gwe Owais ekikutuuzizza wano kusomesa si kwogerera wano. Ne baleeta enkoko emyufu n'oluwanyi basobole okukwata omuzimu ogujja eri gye yafiiridde baguleeta wano ne bagenda okukola ki? Bagenda okumuziika. Ne baagala okukola emikolo gyabwe ku mayiti naye ababaddeyo abanaaza babadde basiraamu ne bagamba ebyo ebintu mubiteeka ebweru ono musiraamu era bannanga abashiriku balemerako. Bwe bamaze okuziika nga bavuddeyo abasiraamu abakazi ne bakwata enkoko eyo n'oluwanyi ne bakkirira ku ntaana. Kye bakoledde ku ntaana sikikola ki? Sikimanyi. Ne baganda bange basiraamu ffenna alongo ne Ssaalongo ne bana abalala bwe tuba tuziika enkola efaanagana. Tetulina muntu mbusiraamu aziikwa in a special way. Abantu abashiriku balina n'abafu nga bakazi bokka be babaziika abaakoma okukola ki? Abaakoma okuzaala. Omufu oyo mumanyi aziikwa abakazi Abunasir Owais mukwate nga bw'osobola oba omuntulako mutuuleko. Kakati waliwo mayiti eziikwa wano mu Buganda ng'eziikwa bakyala abatakyakola ki? Abatakyazaala. Oba ntegereka mayiti eyo mugimanyi? Temugimanyi? Allahu akbar. Singa omukyala wano mu Buganda avaamu olubuto olwo oba singa azaala omwana oba n'okuvaamu olubuto byagala kubanga bimu nga si bye bimu. Omwana oyo n'atakaaba ayinza ozaala omwana nga atuuse okuzaalibwa naye n'afuluma mu maama we n'atakaaba n'afa. Omwana oyo akolebwako ebintu bibiri ebyekishiriku. Esookera ddala babeera bagenda omumuziika bamuggyako akaki? Akalira.
ekyokubiri taziikwa basajja yadde abawala abato abakyazaala, aziikwa bakyala abaggwa kuki ku mpagala. Ebikolwa byombi ebyo bya kishiriku, si bid'a nno, kishiriku kyennyini, kubanga akalira kano bakatereka mbu kagenda kuyambako omukyalo ono mu kufuna oluzaalo olw'omwana addako. Njagala babuuza munnyambeko, bwe yali afuna omwana eyasooka kozi balina kalira kaani? Abashiriku nno ga balina obwongo, balina yes no ga bategeera, era singa obaza mu question and answer bafuna 00. Ffe tetulinayo mwana aziikwa bakyala, tetulinayo mufu yenna nga aziikwa bakadde oba aziikwa basajja abawanvu n'abampi. Abafu mu busiraamu bonna be bamu. Waafa nga wezezza emyezi 4 aziikwa nga tuziika abafu bonna abalala. Waba alibbiro myezi 4 tusima busimi kinnya ne tujjamu ntukwala ekinyama ekyo ne tukiziika khalas, talina kyatubanja kuba nga temubaddeemu mwoyo. So baganda bange basiraamu, ebimu ku bintu bye tusaanye okwetooloola ennyo ebintu ebikwatagana ku muntu ng'akoze eki, ng'afudde. Obusiraamu bwannyonnyola ebirina okukolebwawo ne tufuna empeera oba n'okuwona okugwa miki mu mitawaana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki buli lwakuna tugezaako tetulinako obusobozi okwejjukanya ebikwatagana ku kufa kwaffe n'okufa kwa bannaffe Allah bakulembeza okukola ki, okujjulula. Era bw'obanga ng'ofiiriddwa mukyalawo tokkirizanga okwepaadinga, beeramu amaki, beeramu amagezi, tokkirizanga okwepaadinga mb'odiiringa na muzimu. Era kino nkibagamba, omuzimu kitonde mu bitonde bya Allah, naye abashiriku nana abashiriku simanyi na kumanya, kale balina obwongo naye ekituufu kireka tebakola ki, nga tebategeera butegeezi. Omushiriku mbw agema omuzimu, era bino byolaba omusajja n'afiira mukazi we neyepaadinga mbw aba agema muzimu. Bw'agenda batutemaito giziika n'abamattuka n'agenda mu bitooke n'akwata akeyepaadingisiza n'akaziika mu kitooke n'agamba omuzimu ntontabaalirako gobadde obeera naye wuuno wano. N'adduka eka n'akwata ekitaala n'akiyimiriza n'akibikira. Omuzimu wegujja ngugamba bano aba wano baadagawa ne bano baafa muye nga yeebase wali go gunoonya wano. Neŋŋamba astagfirullah. Ani gw'osiriwaza muzimu? Ekintu ekikulaba nga tokiraba. Subhanallah. Mani Allah yebale tuwa busiraamu. Omuzimu gukulaba. Programu zonna ze mukola gubalaba, guwulira, gutegeera. Ono yafudde mukama waagwo. Bye mukola byonna gubeera gubalaba. Noddeeka nojjawo ekitana gukulaba. Ffe Allah atuyamba kimu nti ebitonde ebyo yabinafuya gye tuli. Naye singa yabita bikole effujjo lyabyo tewandisuzeemu yadde ng'ekitanda kisimbye. Era bangi abakoze emikolo egyo emizimu ne gisigala nga gibalumba nga gyagala kwegatta nabo. Era mubamu abakkiririza mu mizimu egyo mu ngeri y'ekisamize, wallahi akugamba nti nze bba wange akyajja yegatta n'omuzimu. Waliwo naga nti nze omukyala wange buli mukazi gwempasa wano buli kiro kye kasita mpasa pata siddayo komba kutulo, buli kira nnumba ng'olumbaani. Era alumba basamize banne ng'olumbaani, omuzimu nga gulumba omulamu nga Allah alazeewa. Allah atugana kasita ebyo kasita bijjanga fasta'idh billah nga mumpita. Si bino kwata bukumbi kwepaadinga, biri byozannyinako tobitegeera. Bitonde by'amaanyi, bikulaba tobiraba, birina obusobozi obukugumiikiriza kuba giwangaala emyaka mingi okusinga ffe. Ate gikola meeting lira katulumbaani. Sulaimaani yalese akajanja nigikulumba. Kati engeri yokka egyetangiramu kwekwata ku Allah subhanahu wa ta'ala, si kwepaadinga bukumbi. Mubeeremu amaki, embeera y'okutegeera, twewale ebikola shaytaani byatuteerawo okutubuzaabuza okutujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu yenna okufa alhamdulillah kyatteeka, buli omu agenda kukola ki, agenda kufa. Saba Allah atutte nga atusiimye. Tolina loosi yonna gy'ogenda kukola ng'ofudde kasita ofa ng'oli musiraamu.
hadha fawzan adhima okukuwangula okunene wano Allah yagamba omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad nga sinna kutonda nze sina gwe nagambako wano nti yagenda beera olubeerera oba ntegereke Allah yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi musatul anbiya nti wekibanga onaafa nga bwe bakugamba nti ojja kufa wanaffe batugambako tugenda kufa mushiriko mugambako nti mannayo busamize bubi nga nja kutta yes butumbanga tunaafa waliwo kubana abagala tufe yenga agenda sigala wano paka oyina gotebereza nti gundi oyo yandirwa wano ani go wekengedde Allah yagamba wallahu yagamba ati Allah ya rabbi sura yange kawomera Qur'an yeni wallahi woma wakubanja asiramu tuwajiwa budde Allah yagamba suratu Nahli sura ya 16 kati gwe toweraliikirira oba oli tannaba kufa gwe mulinde mu akaseera kaki katono yagamba nti wallahu khalaqakum Allah yabakola ki Allah yabatonda Allah yatutonda bwe yamala tutonda thumma yatawaffakum ate Allah yagenda tukola ki okututta toli ayinza kutta atali Allah nalabako omusajja awo ekijjo bamukuba ejjambiya wano bamuyita nakaawonawo nejjambiya eri ne mu myaka egyo we bamutema wano nga oba gobaddewo nga bamutema nga nti omusajja afudde gyali mulamu olubale lwalina wano nekinyama kyazimba naye awamu nokuba nti bamukutula emisuwa tekwaliko oda ya Allah nti yadde bakutemye ogenda kukola ki ogenda kufa olwo omuddu gwe batunyumiza yali ali ne banne nga bazimba ezo musuza bwarabu n'awamatuka ku level 7 nga bazimba ku kalina n'agwa ku ttaka n'asituka neyesimulako enfuufu nebasanyuka ne bagatu tweyiwemu bane kasoda ku lwa munnaffe ate gwe baatuma soda aba akomawo motoka nemusitula bawali n'akutukirawo oba Allah omumanyi Allah tabaraka wa ta'ala nga tonnatuusa kadde kakufa tosobola kufa era niwegaba amasasi niweguba musota niweba nnyanja kebeere emmotoka tewali afa lwakuba ebyo buli goolaba afudde Allah aba atuusiza kaki kaseera wabula Allah yagamba bw'ati kakati oli waba amaze okufa kati gwe atafudde wulira bino wa minkum mumwe abaki abalamu man yuraddu ila ardhalil umri olwo Allah bateeka mu bulamu obwa wansi oba tofudde kino kyenkusuubiza oyinza oba oyinawo otudde ku bukulembeze nga weeyama tukalakata nga nti ndi chairman naye nza ovaako nga mmaze kufa nga tonamana kufa waliwo ekirala ekigenda osooka okujja Allah agenda ku obulamu buno bwoyina obw'amasappo obwo obulamu obulaga nti olimu amagezi Allah agenda bukujjako akuteeke mu bulamu obunyomesa mu bulamu obwaki omanyi ekitegeeza okuba nga wadde otambula ku magulu abiri nodda kwana gweotunulira jjajjaawo mu kyalo eyo gye tugenda yali ayimirira bwati kati agenda Kampola najjajja wange awo kati yeewetamu omutwe gutunudde wansi tasobola kukola bwati egumba Allah yaliweta no returning tasobola kudda bwati era teri ddwaliro linza kumwenganga nti yakyama katumugolole la eyo system Allah bwe yagikola kale Allah agamba nti mumwe bemba sinnaba kutwala waliwo bempangaaza wabula nembawo obunyomoofu mu buwangaazi bwabwe likaila ya'lama ba'da ilmin shay'a n'atuka okubanga takyamanyi byeyalinga amanyi oba ntegereka nga ne waaba yali hafidhu ng'asoma aya za Qur'ani ng'azikyanga system evaako otuuka okuyita abaana abo mikwano gyo noyita mikwano gyo muwalawo noyita mukyalawo jjajjaawo ng'oli awo nga wavaako otuuka mu myaka nga baba balina omukolo abaana bo tebakugamba
olwoko walotyankalanya omukolo ne bagamba gutwale mu kyalo kuba wanaamanyira alina okujja atajja batabula famire neyegatta yonna aga tetugenda mumugamba ku lw'ensonga eyali omugezi yinginiya Allah akuwangazizza nnyo n'atuka okuba nga akuggyeko n'okutegeera kati okufa bimu ku bintu Allah tabaraka wa taala byatuteera mu buwangazi bwaffe nti akadde konna tugenda kukola ki tugenda kufa naye bino obanga obirabye ku muntu wo ng'afudde ofunangamu kamwenyumwenyu bimu kubiraga nti oyo afudde buki afudde bulungi kyetwagamba omulundi ogwedde nti alamatu husnul khatima obubonero kwe tulabira nti munnaffe obulamu bukomekereza buki bulungi tuddiŋŋana ensonga eno ku lw'obunene bwayo nti omuntu yenna singa afa ng'ayatudde ekigambo la ilaha illa allah allahu akbar aba afudde bulungi naye ku bafu be waakalaba ani gwe olabe yakyogera ani erabaddeko awali omuntu ng'afa waliwo erabaddeko awali omuntu afa wabeerawoko nga musiraamu yakyogera muganda waffe yabeerawo teyawulira nga akyogera ani yaliwo yali abaddeko awali afa naga nti la ilaha illa allah waliwo amwina abantu bafa boogera ebintu ebitategerekeka abaana bange emotoka yange undi yagirina temutunde ente yange nakutuka alaja na mukyala esimu yange mpe esimu yange omuyaya agitwala babadde mu accident nakutuka naye kubimu ku bintu Allah byakola ng'abikolera abafu baffe abikolera ffe abafa n'ofunamu kasimayiro nti alhamdulillah ye muntu okufa nga agambye nti la ilaha illa allah nsaba Allah kituwe ku nnimi zaffe kinene basiraamu okufa nga agambye nti la ilaha illa allah omubaka yagamba alayhi salatu wassalamu nti yenna akyogera direct Allah amuwejjana rabbul alamin nagamba nti oyinza okuba tokyogedde ng'ofa naye nga kyobadde owangaalirako nam oyinza okwesunga okyogera wali ng'ofa n'okigwikiriza naye nga iriza ekuli muki ate nnyinza obutakyogera nendabankana naye nga ate nfudde enkolagana yange n'ekigambo ekyo nga kyekitegeeza kyenkola wano wetugambira bakadde baffe abakyagala okisoma nga batwala abafu bakigamba abantu nga balamu omuntu mugambe gamba la ilaha illa allah kuba ono gwogenda ositudde nga bw'okyogera ekyo gwe oba okyogera la ilaha illa allah teyogererwa muntu mulala ng'agyogerera mulala yennyini omufu gwe kennyini gw'olina okwegambira allahu nti la ilaha illa allah teri yayina sinziwa mu butuufu okuggyako allah era baganda bange mbagamba ebigambo bino osobola okulemwa ebikolebwa byonna mu ddiini noga nti wallahi qur'ani ekyannemye ebitusobola okuwuliriza nti ekyakulemye Allah ali kukuba kale emigo gyobutayiga qur'an tolemwanga tozanyisanga ensonga yonna kasita yeekonako la ilaha illa allah mulina meeting mu kyalo yakuzimba ssabo awo totuulawo totuula abantu mwekyangira ku bintu ebitalimu makulu ne mutuula mu meeting ne baganda bo ne bateesa ne baga nti nedda tenti tukozese ya gundi kobo ezo tenti zo yamaliba amatundu bali gakaddiwa nonyiga nosituka baba tuula lwaki ampisamu amaaso buli kyentesa kye bagaana nogenda ne ku mukolo notajja ebyo nga mwekyankuula notajja na ku mukolo lwaki teweekyankuulira ku maama wo nti maama lyessabo sigenda ddizimba Allah yatugamba tubigaane bigaane muganda waffe talina muganda waffe wano information ey'omunda eraga nti yafiira mu ssabo yafiira mu ssabo subhanallah basiraamu temuwanika teri buddukiro butali wa Allah wallahi
tutawananga gamba nti obangezeeko toyina gyogenda genda mu ofiisi ki nga singa President Museveni alagira ofiisi eyo eyinza omujemera. Olaba ne ofiisi z'eddiini sometimes they operate under his orders ng'ate ensobi. Olwo ekifo ekimbali bagenda kugulawo muzikiti nga ye mugenyi omukulu yali Friday. Abantu bakoze ebintu mu ddiini eno wallahi abasiraamu enkuba neetonya. Abantu abali bakuŋŋaanya okugulawo omuzikiti enkuba yabagwerako nga bali wabweru. Ekyokubiri ne basaala ejjuma ng'ate wansi waliwo amataba. Eri akulembeddemu abasaaze n'aga nti kaakati fatuwa efulumye egamba bweti nti ye tugenda saala essala etaliimu sujuudu, teri kuvunnama nti aha olutuuka wali okola bukozi bwoti. Ng'ebisumuluzo babirina ng'omuzikiti weeguli nga balinda mukulembeza ajja abagulirewo omuzikiti. Kyokka ate ekyanneewuunyisa ate omuzikiti ogwo baagamba nti abasiraamu be baagusonda. Ate twalaba ate omukulu nga yaguggulawo. Tekibeera nti omukulu alina sente zaatuwa oba bitegereka byenjogera. Omukulu yantuzimbira omuzikiti yani watujjako sente oba aba teyaguzimbye nga bakyogera bata mu luzungu ng'ali ku sente zammwe nga waati ng'azeekutteko bagenda kwesibako. Allahu akbar. We nali nawaawaala amatu nga masjidi weeri abasiraamu enkuba ne bakubira wabweru thaniyan ne basaala essala nga teriimu sujuudu. Olaba abantu bagondera orders ezo nga n'ezimu zikontradictinga n'eddiini. Lwaki teweekandagako noga nti maama mbabuulire nze sigenda bayambako nze ndi musiraamu? Abantu mwefuula balina ensonyi ku bya Allah. Olaba abakyala abo, omukyala alimu omunene nnyo yenkananga bw'omulaba, ali n'omutini era sayizi yeyo Allah gye yayagala. Naye tulaba nti mutini bw'ati gwe awulire ku purogulaamu ze ez'okuwasa akukunyanga ye yakuwasa wallahi atabuka. Musobola omumala omwaka mulamba ng'amazzi oganya ku mulirwano ng'okomawo ng'onaabye nga mwakkaanya osola mu lukuubo ate nagamba tokyogera oba yagala nsigale wano era nga banno bakusiibula esula bulungi nga bulungi bwawa agenda mu lukuubo ali ku kibonerezo ng'osobola okukalira mu musajja aleeta omukazi gw'ataleetana mu njuuyo nga n'emmere si gwe gikola ki ena abasajja nammwe munsobedde. Olemu otya okunyonyera mukyalawo nti ndeeta munno bwe kiba nga kiganye then muwase omuteekeyo oba ontegeera tomugamba ono si yagenda okuwa omuwala eri bagenda genda omuwase omuteekeyo. Ekyokubiri ennaku zino omusanvu eziweebwa omukyala atafumbirwa nko bw'oba omuwasizza omusanvu ogwo tandika okukola puroguramu okuva leero. Olusooka mugambe tulina dalusu yagudde buki bugwi ate ekintu ekigudde bakyangwira kiyinza okwonooneka osooka ogende mu dalusu. Olwokubiri funayo omufu toyogera amannya ge ate unayogera amannya bajja kukwata gwe funa omufuuwo. Ezo ennaku tulinawo meka? Tulina ennaku 2. Olwokusatu miitingi zammwe ez'omukyalo teziriiyo ne ku mulimu gumugaa nti ku mulimu mukama waffe nkyajja kati n'olaba nkeereyeeyo njagadde mbimale bayinza n'okunyongezaamu omuki ezo ennaku sinnya weziggwayo omusanvu kati ng'omugandi naye nkubuulire ezimu sigenda kuddanga ku mulimu tuli bize. Allah ayagala omuntu alimu amagezi nenobeeraawo kati nimunneewuunyisa mwatyo bagamba ate mwenda nootya omukazi nootatya Allah. Subhanallah. Kale nze
nenkyozako olowooza bwe ndaba nga bisoboka nze nkugamba ate bwe nkutya lumu sikunyega naye simuleka ate era ntetenkanya ne mumukola ki ate mmaliriza ekigambo kino mmwe oba omanyi otya mukazi wo lwaki owasakula omukaaga ekikutwala okuwasa ku sande kiki toli mwambazi w'amakanzu lwaki ogendera mu kanzu ekanzu gitumye ekampala esigale wa bunasiri gwevaayo ng'ozze kusaala essimu gireke waka atambula ogende akubira essimu ngeri mu kisenge mumanya temulimpa wabula kyensinza okutya wenkyalewa mu essimu ate mungabula bayinza okunteramu kanyo kakoleki okawulire ne munnaye temuteeramu nze muteeremu Qur'ani kuba ye bitulaga Allah abitukkiriza. Barakallahu fikum. Kati nga bw'osobola okufunvubira n'ogamba omusajja ntojja muwasa ayina atamuleeta funvubira ku nsonga z'eddiini ogambe famire yo nti bannaye ndi musiraamu musonda kyaki sigenda bawa sente ndi muki wallahi ogenda kusinkana Allah ogu togenda genda mu kibinja byonna byokola bikole naye akati agenda tuuka wekka maaso ga Allah yekka agenda owangula yafudde nga yagamba nti la ilaha illa Allah awo tosaagirangawo ne woba otudde n'abaana bo bye tubabuulirira omwana wa myaka 3 ng'omugamba mwana wange wegendereza abasajja kitawo kati ennaku nnya takomangawo omwana omugamba biti omwana mugambe tya Allah mwana wange Allah tamugattako bintu birala mwana wange mubuulire la ilaha illa Allah Allah wali batuse n'okujjulula bwe kinaabanga kyekigambo kyetoddiŋŋana Allah ajja kukusaasira ofiire ku shahada saba Allah atuwe enkomerero ennungi. Ekyokubiri kye twayogerako twaga nti singa omuntu afa ku jjuma emisana oba ekiro ky'ejjuma ng'ekyaleero Allah n'akujjulula Allahu akbar obeera ofunye akabonero akalaga nti ofunye enfa enki ennungi. Naye ku ekyo omubaka yaga nti ma min muslimin tewali musiraamu yenna afa katotoŋŋamba nti nina mukwano gwange Josefu bannange omanyi nti yafudde bulungi yafudde ku Lwakutaano atali musiraamu talina nfa nnungi otuusa nga asiramusi wallahi ate nsaba muntegere bulungi omuntu nga si musiraamu eddembe lyokka lyasobola okufuna kuva mu butali busiraamu nayingira mu busiraamu. Singa omuntu afanga si musiraamu wallahi aba asiraanye. Omanyi omuntu oyo kimu ku bizibu byalina tokkirizibwa na kumusabira. Era nze munnyumira oba kubikira omuntu nti gundi yafudde nga si musiraamu ng'otayipingako rest in peace A1 nga nawe bw'oyisa omusajja akwagalira mukyalawo ate Allah yakubisaamu miraran bw'ayisa omuntu asinze ebitali Allah mukambwe osinga ffe kati nga nawoga sisobola musonyiwa siyinza muleka ne Allah bw'atyo yatugaana okusabira omuntu yenna afudde nga si musiraamu. Olw'omusiraamu eyo kyalo kankireke yaleeta abawalimu zino edduwa ze mubeeramu ezo ez'obubaani nezo edduwa nno muzireke basiraamu kuba sinjigiza ya mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamu Yasin ye Yasin buuza muganda wange Yasini alina ekibuuzo naye ndowooza tukiterekereseka Abbasi nga ani afudde. Musa Yasini agamba okusinziira ku kyawulidde nti waliyo Musa eyo gyayogedde gyali yawasa omukyala nga si muki nga si musiraamu ate ye Musa musiraamu. Kati Musa obuzibu bwalina Yasini bwamulabako obulala nti ate sina mutayirire
Yasini agamba Musa oyo singa kamutanda n'afa tumusalira. Yasini Allah akwongera obulungi ya Rabbi. Olaba Allah ayina abaddu be. O Yasini oyo ayina ebintu byakola wano ne mwewuunya. Yasini Allah akwongera obulungi. Irimu gye yagaana okuwulira egi kasita okwata koona ku mpeke ebiddako tabitwala. Naye kasita oyogera ebigambo etaliimu kukoona ku mpeke akutula namasa ntiseeka yongera. Yasini omuddu gwayogerako eyawasa omukyala nga si musiraamu abanga ensobi. Tetukkirizibwa kuwasa bakyala batali basiraamu. Ate kiri haramu nnyo ate ye omukyala omusiraamu okufumira omusajja nga si musiraamu. Wallahi kikolwa kive maaso ga Allah. Era oba oyonoonye obuwangazi bw'abaana bo singa obateekamu maama nga ate ye si muki maama nga si musiraamu. Wallahi mugenda tuuka akaseera abo abaana mubagabane. Mbeewaza abasiraamu tulina abaana b'obuwala abaana b'obusiraamu abawala abalungi nga ngono gwe weegombye atali musiraamu eriyo omuwala mu busiraamu nga kirasi yemu noono wezibanga sente nga benkana sente wekabanga kabina nga benkana akabina webanga byute benkana byute wekibeera buwanvu nga wanvu benkana. Lwaki onoonyeza eno n'oleka bano nga bayaga ogenda mumutuuse waka olaba fe abalina abasiraamu fe abalina abasiraamu Allahu almustaanu ala ma tasifun. Waliwo otuuka n'otula mu ntebe nga budde bwagenda kwebaka naye ng'otya okutuuka ku mulyango ng'ali mu kisenge atabusi abuukako ne mu bbanga nole mufudde n'ogenda okata ku luggi ng'akyali munoga nti ya Rabbi butya ddi musiraamu noga nti Allah yagamba kati tokiddemu noga kati wemba mugambye Allah nansirisa mugamba ani omulala noga kati waaba omusiraamu omugamba Allah yagamba nagasirika wanaaba nga si musiraamu. Okimanyi nti Allah bambi buli omu amugezesa. Nze Allah mu bye namwewuunya yagezesa baddeemu abo naffe. Omukazi asimatuka aya eyo n'atagikaafuwalirako agenda ali enkoko ye. Imaamu Kyeyune Allah musaasire yagamba nti obanga ogenda kuwasa omukyalo ow'okumeka bambi tomugamba ayinza okwabika omutima. Era nze wentwala ekya Imaamu Kyeyune simugamba newe mpima nga ndaba alina amaanyi ne tomugamba lumu gune gwokola ensobi gusooka omugambe naye watya nga mpasizza soka abuukebuukemu awo ogende nagwe olujja mutabulatabula ebintu. Kati abaana b'obusiraamu omusomera etteeka ti Allah yagamba emaali egabwanga bwenda emaali desetwala muli fe tugenda kugyegabira nga musiraamu tasoma ku ddiini ndala wati ono atali musiraamu ng'omulese bulesi mu busiraamu. Olaba omusiraamu ye njogere kindekezi nsaba Allah atusaasire kufuna wuzu layiri ayinza okugana naye nkubuulire singa teyaliiko wuzu esswala eno nze singa ngisaala naye obuzibu wuzu. Okimanyi nti ffe abafumbo bino kati wembyogera simanyi oli mufumbo ngamba gwe oliye kati ffe wembyogera nze nekibazo ffe tubitegeera bulala ate ono tabitegeera buki byosinga otutegeera byosinga otutegeera kandi nkubuulire bw'otuulawo ne bakunyonnyola engeri gy'ovugamu emmotoka ogamba mumpe natuleera sagala katono naye k'otuula ku mmotoka yennyini bw'oti ogireka edduka n'oluddukamu oyagala kulinnya buleeki aye n'okwata ku muliro. Kati gwe oli mwana muto tomanyi mmotoka kaakati osobola osula enjala naye ng'ekikumisizza emmere. Nze sigenda kwoza masowaani kiro kino nagambye muli baana bato mmwe
kati njogera n'abasajja baki n'omugamba wallahi ntya Allah n'agamba ntya Allah ate njagala nnyo omubaka we sallama ate oba otya okuleekaana emyaka ana ng'oleekanya mu nnyumba mbaoleekaanira ebyo era onyiiga n'otuna ku kisenge n'ojjako ettaala n'ogizzaako kanoga naye lwaki nereega n'ojjayo essimu nononya Riyadh Salihina malayika zikolima wuliriza bulungi ne basoma hadithi malayika zikolimira omukyala owulidde enjiwulidde naawe zijja kukolimira nga naye ngaobuzibu bwe bujjidde sandiganye ate okwoza ebintu ekiro kino nze amazzi gannyogoga watya nga ate si weeno mubawase naye wallahi mugenda kaaba obulamu bwonna obusigadde kibi nnyo okuwasa omukazi nga si musiraamu kibi nnyo fumira omusajja nga si musiraamu kibi simana oyinza kyogera kiveeyo bulungi jogo Allahu akbar bwengattagattamu ebituwasisa togenda bifuna nga omukazi si musiraamu tosobola bifuna niwobeera nga oli hafidhu kizibu okusomesa famire yo Quran era ogwikiriza maama waabwe nga wakamufuna kyomusomesezzaako akadde kanatera otutuukaawo muwangadde emyaka nga 4-5 nga tasobola kusomako golowooza bakaseeka bandisomedde ate kuba walimu abalala muyina ensonga zammwe ekyeggulo olese mukene bakuvumye kukuba kumajja konna mukene akuvumya ng'atoliga materera yasabuna twakomawa tekisoboka naawe kati Allah nsaba tusaasire Yasiini omusiraamu oyo tannaba kufa kyekirungi omukyala atali musiraamu amute fere tuwasa bakazi batali basiraamu ekyokubiri wabanga si mutayirire tumukubiriza afune awali omutayirizi yenna amutayirire abeere muyonjo naye omuntu asobola okubanga musiraamu yadde simuki nga si mutayirire okutayirira ekimu ku bikolwa ebyobubumbwa nga tuke abantu beetaaga kinnyonnyolwa bakikkirize bakikole naye nga buli buyonjo bw'obusiraamu buyingirwa na la ilaha illallah so sinakomolwa saba Allah jalla jalaaluhu abeere nga atumalira kati Musa oyo bwafa nga naye abadde akola emirimu gy'eddiini abadde asaala liri ezambi liri eryokuwasa tali musiraamu n'okuba nsi mutayirire obwo bukyafu bwe yamanyi naye tumukolako ne tumuziika mu busiraamu bw'abanga abadde akola ebimusigaza mu buki mu busiraamu wabula olunaku lwanasinkana Allah nga aya eneevaayo fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah sajja agamba banne mmwe mbagamba nno nange nammwe muŋŋambe nange mbagamba obakugamba nti Allah yagamba newakusomera etteeka lya Allah n'oligalabanja akati kagenda tutuuka ogambe nti wamma Sulaimaani yayogera ku kintu ekyo akadde kajja akaseera konna fasatadhkuruna ma aqulu lakum byetwogera bijja kunnumiriza nammwe bijja bakola ki kubalumiriza nga tumaliriza omuntu tugambe nti waafa ne la ilaha illallah aba afudde bulungi bwafa ku lwokutaano nga musiraamu ekiro oba emisana aba afudde bulungi tetusembyayo ye muntu okufa naye ng'alina akatuuyo muki akatuuyo mu kyenyi kye omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Buraida bin Usaybi radiyallahu anhu izita hasibi Allah musime yagamba annahu kana bi Khurasani yali ali Khurasani oyo Buraida faada akhallahu wa huwa marid nalambula muganda we omusiraamu nga mulwadde fawajadahu bil mauti yagenda omusanga nga muki nga mufu Allah yamujjurudde dda wa idha huwa bi'araqi jabinihi
naye agenda omulaba nga ekyenyi kye kirimu akaki akatuuyo. Faqaala n'agamba nti Allahu akbar, Allah yasinga obuki obunene. Sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaqul, nawulira omubaka wa Allah ng'agamba ebyenga n'emirembe bibeere ku ye, mautul mu'min bi'araqi aljabin, okufa kw'omukkiriza okuba n'akatuuyo muki mu feesi ye. Buli omukkiriza olaba nga omukkiriza yenna ng'otuuse ku mayiti ye nga Allah amujjuludde naye ng'alina akatuuyo mu feesi, omwenyangamu bambi aba akomekkerezza bulungi obulamu bwe obw'ensi eno. Nsaba Allah atuwe ebitende ebyo ebisatu nga tufa. Allah atuwe tufe ne la ilaha illallah. Allah atuwe tufe ku lwokutaano eitha ekiro oba emisana. Allah atuwe okufa nga tulina akatuuyo muki mu byenyi byaffe nga bwe yabisomesaako omubaka alayhi salatu wassalamu. So baganda bange abalungi, tulwane tulabe nga tuva mu bulamu buno obw'ensi nga Allah atugjeemu bulungi. Byonna byositudde mu mikono gyo nga bikyafu nga biri haramu biwummuze, byositudde mu mikono gyo biwummuze. Abange twenenye, tewali kuffe Allah gwe yatonda kuva mu buto bwe nga mulongoofu, naye ate asinga obulungi yategedde ensobi n'agikola ki n'agivaako. Tulongoose baganda bange basiraamu, buli gye tukoma okulongoosa mu maaso ga Allah, Allah gyagenda okukoma rabbul alamin okubanga alongoosa okufa kwaffe. Mu kaseera k'okufa Allah agenda tutumira zimalayika ez'ekitiibwa zitugambe nti la takhaf wa la tahzan, totya tonnakuwala, zitulage ejjana. Abasajja abaalina nabbi Musa alayhi salatu wassalamu, abalogo abasiramuka, bwe bavunnama nga bakkiriza Allah, Imamu Ibn Kathiri rahimahullah yagamba nti Allah yabalaga ejjana nga bavunnamye mu sujudi, bagenda okuzza ebyenyi. Firawuna abagamba nti ngenda batta mbatemeko emikono n'amagulu min khilaaf nga mbikyusakyusa. Bamugamba nti kola kyokola, ffe twayolekedde eddeewaani ewa Allah, nga batunuulira Allah kyabalaze noono byabagamba nga buno butini ku kiri kye bagenda okusinkana mu maaso gandi, maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. So basiraamu tulongoose nga tulina essuubi nti Allah wanaaba atugjamu emyoyo anaatutwala mu mbeera ennungi. Edduniya mukimanyi nti bangi muffe abasiraamu tetugifunyeemu birungi byayo mu bujjuvu. Kino nkirumiriza, wano ali mu saati empya mu muzikiti wano, ng'essaati yo mpya, otudde mu bantu abakyamu, b'otuddemu banno bo bambadde enkadde. Sigamba empya mbu wagiguze jjo, ngamba empya nga branding new nga gwa soso jambala. Abasinga essaati b'olinaanye ze bambadde bazigula ku misumaali, atunulira kitogi nti tekinnakoowa nti ujjayo neyo jjayo. Era tulina n'eŋŋombe bannanga omwavu atetenkanya mbu essaati enkadde yeba engumu. Teyabeerako mpya. Era womanyiranga nti empale gy'oyambadde nkadde kasita eyulika ku bisambi wano ng'eyulika bweti oba bweti, nga weeyulikira tewali bugattiro bwa wuzi, omanyanga olugoye luno lwennyambadde muvumba. Zirina enkola eyabika wano bendwasi ne ku bendwasi negenda ng'ekola bweti. Kati ennyambala yaffe lowest class, endya yaffe tulyanga bwe tusobola singa bwe twagala. Oba ntegereka, singa oteeka wali self service, nkoko, nyama, goat meat, chipusi, nakani n'oteeka awo ddeeyo, n'oteeka n'eno muwogo, kawunga, lumonde, bijanjalo n'obiteeka saidi z'eno, n'obuuza abali mu muzikiti muno nti ku mmeeza zino z'olengera ebbiri ku kyemisana walidde ku mmeeza ki? Bagenda kugamba abasinga twalidde wali ku bijanjalo,
ku kawunga ku muwogo kati nobabuuza kati mwagala genda ku mmeeza ki bonna basibira wali kati amakulu bye twagala okulya tubimanyi so nga ate ne bye tusobola okulya tubimanyi kati tulya bye tusobola bye twagala ne tubyerekereza kati ovudde mu nsi olya by'osobola ovudde mu nsi oyambala by'osobola ovudde mu nsi ng'osula w'osobola kuba abasinga wano muffe ennyumba gy'oyagala osula mu ndala naye ate bw'ogenda okwebaka ogenda mu ndala era oyita ku nnyumba yo buli nnaku njagala akayumba ako ate wenna abanza enzimba akange sijja kuyiwa eno bwendi njagala gayiwa eno bwendi nomala n'oyita ku nnyumba yo n'ogenda oyingira mu nnyumba gy'osobola omulyango ogu n'eddinisa ttono emisana osiiba bweru kula ebbugumu ekiro osula bukunya ebbugumu nga lingi kati ovudde mu nsi nga tosuzeeko nga bw'oyagala essuuka njogere kindeke ki nsaba allah nzinamu atuwa obulungi so kitegeeza webanga edduniya egaanyi then tulwane ku akhira tubeere mu bulamu obuzitowa ku akhira naawe ogenda okufa n'omwenge mukamwa tunoonya enfe ennungi omuntu waafa ne walagi mukamwa tumusubira ogamba nti la ilaha illa ne walagi subhanallah kati waliwo omusirikale gwe nawulidde yafiiridde mu loogi oba abadde afiiriddeyo na mukazi simanyi naye wofiira mu loogi ne malaaya osobola okugamba nti la ilaha mu loogi n'abamu edduwa tagisoma kati kino ndi ku haramu sijja kuyingizawo allah mu bino bintu ng'alumba ne sitaani ze kati baganda bange basiraamu anaafuna enfeeza ennungi tuusa n'obuwangaazi bwo ntegereka mairungi kendeeza sigala kendeeza tubivaako naye sooka okendeezeeko olabe bw'onaabeera kuba bw'onaabivaako olumu ojja biddira lumu kati genda ng'osalako mpola ojja laba nga allah akuwadde enkomerero eki ennungi saba allah agituwe wabarakallahu fikum وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته